Akamwesi is owned by Salim Saleh and Hope Mwesige. Aya Hotel is actually owned by Yoweri Museveni. JM Hotel is owned by Janet Museveni. Greenland Towers, owned by Janet Museveni. Roofings, owned by Janet Museveni. Samia Dairy Corporation, owned by Yoweri Museveni. Malaysian Furniture, owned by Yoweri Museveni. Nakumet Complex, owned by Yoweri Museveni. Cham Towers, owned by Yoweri Museveni. Crested Towers, owned by Yoweri Museveni. Imperial Royal Hotel, owned by Yoweri Museveni. Imperial Resort Beach Hotel, owned by Yoweri Museveni. Bidco Factory, owned by Yoweri Museveni. Umeme, which is the pain of 99% of Ugandans with the poor electricity supply and the most exorbitant tariffs in the region, owned by Muhoozi Kainerugaba, the son of Yoweri Museveni. Uganda Telecom, owned jointly by Muhoozi and Janet Museveni. Entebbe International Airport, owned by Yoweri Museveni with some interest of Sam Kutesa. Orient Bank, Sam Kutesa. Garden City, Yoweri Museveni. Zain, Salim Saleh. Warid Telecom, Amelia Chambade. MTN Uganda, Yoweri Museveni. The ARV's Drug Factory, Yoweri Museveni. Speak Resort Munyonyo, Yoweri Museveni. WBS Television, Yoweri Museveni. There are many, many, many others. Mpango gw'okutwala ebintu bya Uganda bakikola mu ngeri ya kulowooza nti Museveni tajja kuva ku buyinza. Nze ndi omu ku abo abamativu nti ebintu bino byonna bigenda kukomawo bye batuttemu eyo embeera. Omuwendo guyinza okubeera omunene olw'omukisinziira n'abakulembera Uganda essaawa n'ebintu bino birina okukomawo. Ojjukira okutwala amasomero Sudiiri wano ku Kampala Parents waaliwo ekisaawe kya ssomero bayita Kololo SS. Ettaka n'alitwala n'agenda kuzimbawo ekisaawe, amasomero gonna agali awo gakozesa. Essaawa zino yazimbawo kayina n'atera okutuuka waggulu. Kalina eyinza okuba nga teri mu liri yalisibako olukomera. Namba ttaka. Sigambye byagenda kuzimbawo. Yagenda kuzimbawo sports facilities nga ne Kololo naye y'omu ku bannannyini. Kati azimbawo ebintu bibye byabo kayina nabyo yambuka ku CMI etandise n'okuyita abanaapangisa. Noyogakaawo nali nafulumyako report ku sente ze tuwa Sudiiri buli mwezi ez'ebizimbe bye tumupangisako. Ekimu ku bisinga okunnuma nze gwolaba natuuzaako press conference nga opposition enonze okubeera minister wa lands newe nakiyalinga committee ya Kosasi ne mbagamba ni Sudiiri yabye ettaka lya Shimoni. Sudiiri neyewakana New Vision nefulumyako story nga Sudiiri agamba Ssemujuyize liar. Nkyalina ne kopi yaayo kubanga ettaka eryo engeri gye baalibbamu erya Shimoni. Professor Semakula Kiwanuka yali biseera ebyo nga kyagidaafiya wa Uganda Dubai. Bwawulira nti ali walidi aganye okuzimba hoteli nadduka ogenda e Saudi bali asala amagezi mu ettaka li yaliko minisita wano yali wa investment yaleeta yakyemeko kwa yaleeta ali walidi. Bwawulira nti aweta agenda kuzimba hoteli n'agaana yalifuna lireetemu abakoleya naye akoleko ku ssente. Kati bagamba ono Kensington bamuyita Ashish Sudiiri gwe yayitamu n'agenda because always yaga nti alina interest bagende mu office ye Dubai ne baga nti twali tukoze design biki mutwe emitolo gya $5 bwe bagamba nyo ko tezawera. Kati Sudiiri nayitira mu Kensington nadduka ne basasula sente wembyogera so yaga nti is a liar takatayina mu interest
olwaleero gavumenti epangisa parliament esasula biliyoni 8 yali atusasuza ne parking parliament biliyoni 8 buli mwaka yali atusasuza mwena nga biliyoni 1 ya parking ng'ekizimbe kyebwe kipangiso olina n'okusasula ne parking separate ndowooza mu nsonyi nnyingi kati biliyoni 1 n'aggyako kati biliyoni 8 kuliko Equal Opportunities Commission kuliko East African Ministry ya Kadaga ya mchala Kadaga kuliko presidential advisors kuliko n'abantu abalala bangi botunulira akazimbe Sudiri kakunganyamu biliyoni nga 13 nze nkakasa nompa biliyoni za myaka 2 nkakuzimbira naye buli mwaka akolekitinga wakati biliyoni ojukira Geraldine Sali ebimbi yakola izo kubanga gwamusinga naye bamafia baali nabo mu ministry baali baagala ministry ya trade naye egenda epangisa okwo Geraldine Sali sigamba nti buli kimu kyakola kituufu yakolayo n'ebirala ebiri questionable nanga nti sente ze twalipangisize Wasudiri kanzidabirizeemu Farmers House tubeere wano omusango bamuvunaana nti yakyusa kye baali basazeewo ogenda nabo bapangise Wasudiri ngolaba waliwo ekkobaane abantu ogenda okupangisa gavumenti okupangisa ebizimbe bya Sudiri n'akuŋŋaanya billions and billions of money naye ng'ettaka lyabikuŋŋaanyaamu ttaka lyali lyamu wa musolo so kati kyobuuza ekyeruzira Museveni mu bugenderevu abakulembeze bakikola kyova olaba South Africa Zuma bamuvunaana gimu ku misango yaddira omuyindi Gupta nga gwe balya naye eddiiru za gavumenti buli ekigenda okubaawo Gupta nga yalinganga omuyitira sente bazuma zibayitiramu okweyagala ziyitira muyindi yaleta kino nze ebintu ebimu ku bye neebuuza mu bulamu bwange Peter nali neebuuza nnyo Karim yamanya ddi nti batunda kyamutawa yabeeranga Uganda Commercial Bank n'agigula ku speed yagigula no miliyoni zaali biliyoni 4 ogwo n'oguzimba yagula buli almost buli ekyali mu Greenland ng'ogyeko ntandika okubuuza ebyo woogenzaawo yamanyanga atya nti kati kino kiri ddyo bagenda kati kutunda Greenland Tower agenze entebe atutte hoteri n'ebirala yatutte Grand Imperial yatutte Equatorio Sudiri yatutte Speak tekisoboka kubanga bano abayindi bo be bamanya buli ewali omukisa gw'okutwala ne bajja ne batwalawo. It's not possible. Era betegeke nga wala banka ya Sudiri we bagiggalawo Basudiri ebyembi ebiriwo nti Bokati sente bazikojukira nti omusango Sudiri gwate kujasoko okuze ogumanyikidwa no mu Uganda bamukwata akukusa sente nga zitwala buyindi maybe bo bakunyula muzaawe nga baga ndi Museveni wana agenda bana agenda okunzijako ebizimbe ngenzange esinga obungi zikoze eki zigenze otherwise teri muntu asobola kuyingira mu government n'okola bintu ebyo kati olwaleero oli atambula atya noga nti Abachina babadde batambula ne balaba ekkomera eruzira ne bagamba nti obadde okimanyi nti kampuni ya Pepsi yali kampuni ya Uganda nazitunda obadde okimanyi nti ne Sheraton Hotel yali hoteli ya government Museveni agitunda Conference Center ya Jimba Museveni yagitunda nzwetanga nayo Museveni mwe yajja ono yasangawo kampuni gye bayitanga Naitiru ejinja n'agitunda Museveni mwe yajja ono yasangawo ekitongole ekyagulanga n'okutunda ebintu bya gavumenti kye bayitanga Transocean nebitundibwa n'agitunda Museveni bwe yajja wano yasanga kampuni gye bayitanga Uganda Blankets ng'erimu Australia n'agitunda byekusomera simanyo obiwulira Museveni bwe yajja yasangawo kampuni eyagulanga ku bintu gy'ayitanga UCTU Uganda Cooperative Transport Union n'agitunda Museveni bwe yajja wano yasangawo banka yaffe ey'abannansi eyalina branch buli kitundu kya Uganda gye bayitanga Uganda UCB Uganda Commercial Bank omanyi abagigula n'obufere obwaliwo omanyi branches yalina n'ebyapa bya na Uganda gye byagira Museveni mwe yajja ono yasangawo gye bayita Cooperative Bank gw'obadde okimanyi nti ne kampuni ya Pepsi yali kampuni ya Uganda kati nkusomesa
obadde okimanyi nti kampuni yakolanga Coco Uganda Beverages yali kampuni ya Uganda. Museveni bwe yajja wano yasangawo amaato agali ku nnyanja ne gabula. Agunga government na kati mpuchomesa kuwaga ebiseera ebisinga bwe twogera wano bwe mugenda ne bugaba nti oba Museveni yajja wano yasanga kampuni yakolanga emitayimba Uganda Machinery. Nkuwulire tetulina buli kimu bakitutte kyabwe. Nkusomere ki? Sabani abazigula. Nkusomere ki nkulekere ki? Buli kimu kyagenda. Kusomere ki nkulekere ki? Uganda Airlines yakadda. Uganda Airlines bazikomezawo naye nazo sizaffe. Era bekyusakyusawo muzitulemeredde simayine ogula ekintu omunyarwanda ave Rwanda najja mu Uganda n'agula ettaka n'alibeerako nga teri agenda mmogobako kyovula batabagambe n'etteeka ly'ettaka ligenda kuyita. Museveni yagambye believe or not, foreigners must own land permanently in Uganda. Who are the foreigners? Not the British, not the Indians, not the Eritreans, but the Rwandese. Kinachikola nga bwe yakola mu Ssemateeka 1995 n'agamba nti omuntu bw'amala emyaka 10 ku ttaka naye batalina kiryogerako afuuka nannyini ttaka eryo eri asobola okugenda n'asaba ekyapa mu nsi yaani. Musiyani nakyogedde naye gwe omanye ekiri mu State House, omanye ekiri mu bitongole by'okwerinda nti eno information yafulumya etya. Basindika nga Shuma ne balinaabo okubuzaabo mufe tebatuwa paasipooti batubagamba siba batusosola ekyo bakiyita decoy. Basettinga presidency ne baye abeekaanya mbu bo tebabaagala. Kumbe no bayina ebyogera nga balaga eri nti eggwanga waliwo enjawulo kumbe basajja bano beba mukanjala kibagamba mutegeere olwa ekintu kyagulanyi kya Rwanda kinene nnyo. Kamba weko akantu katono nnyo osaka n'abaze okusobola leero. Bwe tugenda mu ggwanga lyembawako ebyokulabirako ebisinga obwete eggwanga eri Amerika. Eggwanga lya Amerika bannannyini nsi abaalisookamu be bayindi abamyufu. Kuliko Abachina bennyini nabo mwe bali mu Amerika lwakuba tebabogerako. Kuliko Abalatino nabo mwe bali ba indigenous bajjabuzi. Then bano bemula bano bona basinga obungi babayita ba Europeans. Most of the British bazungu bebatwala eggwanga eryo. Kati bannannyini Amerika abatuufu be ba Red Indians n'Abachina ne baddako waliwo ebitundu bya Amerika nga Bachina bokyupayingayo nga n'ennimi ezoogerwazo Bachina ebibuga ebimu mu Amerika nga bya Latinos bebasingayo obungi. Kati ate yo eno abazungu gye baatwala Abangereza n'aba Europeans be bayita America original. Naye kiki ekiriwo kyekino wano wammanga gwe Munnayuganda essaawa zino akyebasembolera nga tomanyi kigendera ky'abasajja bano ojja kifuwa ng'okizza munda bw'omutazuukuka. One, bazimba ekintu ne bakikulaga nti weekiri naye nga tosobola kukiraba kubanga bakizimbira bantu abakufaanana. Naye ng'ekiro batuula ne bateesa ekiddako kyekigenda mu maaso. Nakusomeseza ne nkugamba nti lwaki bano abasajja basookera mu Maserengeta ne bagamaliriza ne badda mu Bunyoro Fort Portal Kasese ne bagimaliriza ne badda mu Buganda ne bagimaliriza ne bagenda mu Mamboka baagala gamaliriza. Eri mu bukiikakkono baateekayo gye nasooka n'ayandaaza n'amalirizayo kati batandise okuzingako. Y'ensonga lwaki bagadde ya protect their gains indirectly nga tomanyi. Lwaki tomanyi? Bw'otunuulira ebintu byonna bigenda mu maaso njagala ogguka amaaso. Lwaki? Leo video nyingi zibadde zitambula ku mitimbagano Uganda Airlines